Lwaki wabula ku media kye kisooka? Nayitawo nga rekodera Butida buli omu amulabira mu kifaananyi ekyokuba nga choreographer. Nga rekodera Butida bamulabira mu kifaananyi ekitali kya kubeera serious. Ngoli seba aswana okusanga just nti nali nayitawo naye nga nali siitangawo. Abantu bo balooza nti nali nayitawo naye nali siitangawo kozo omuntu ayiseeyo most of the times aba ina sente. Nze rekodera Butida nali sina sente nga ndi mu ghetto. Wane kampani yali kusooka ngoli yala nengo. Kampala ndi yala enjala ennuma abantu bansudiyamu ndi wakabi nkubye hiti. Nengo osulanjala. Kapale kampi nsulanjala. Kuba nagenda waliwo omukyalo n'onsonyiwa mwongere ko amuyita Natalia Ozzy, respect Natalia Ozzy. Natalia Ozzy NBS TV. Okay. Natalia Ozzy yasooka okumpa ku ssente ze nga nakakuba emmogolo ye mukyala yasooka okumpa ku ssente. Kyali kya mmeka? Yampa emitwalo gyali 3. Eyakuwa. Natalia, thank you so much. I'll never forget that in my life. Ekitundu tuno kye nnyinza okukolera right now nekisanyusa omutima gwo. Ne mugamba Ozzy sinaamu kakumba nkubisaamu akakumba. N'akuyiwamu. Nabibala emiziki ebipya nabimpa ninga nekyali wange gwe nali naye mugamba Ozzy ampadde nangamba olimba. Abantu abamu munnaye babeera waawo tusudia na kutuwanika waggulu mu bbanga kozi nze altitude gye nagiramu aliyo giraba nze baba emanze nali n'ekyawa. Yes. Nga sikyagala manya nga I don't care, I don't mind. Hopeless in life. See, no, I wasn't hopeless. Because if I was hopeless, I couldn't make a hit. I couldn't do music. Yes. I was hopeful nenga nesonyiwa ensi n'abantu b'oku nsi kozi nali maze okulabako nga bandaze bingi. At the same time nekingoberera wakati ne mu success yange era still abantu b'ensi ne basigala nga bandagako. Ate nga mwana sigamba nti oba nina gwe nali nkubye sitanga ku muntu sina sente za muntu zinali nzibye nenga olaba bakuteekako embeera you get. Tubadde ku mulamu ogugamba nti ewa Sipapa tutya ku mulamu ogamba nti ogende wa Sipapa gwe nga okiise nti kuva ku mulamu ogenda wa Sipapa mneesava ku mulamu ogenda wa Sipapa kyali kibaliddwa wakati wange n'omwoyo gwange ne direction za Katonda. Yes. This one another one bigger than the other one, so you gotta thank God for whatever, you know. Webaze Katonda nti omwana oteetunda. Webazanga Katonda nti omwana osimyaye. Mwesimye bebenyumirizamu. Nga n'obwesigwa babubasaamu. Katuulira neno. Borolina Katonda omutima teguvunda. Kabakutise bajje ebisombu jjayo ssente bakunyigire mu kasonda. Owanga beera wantaasa nkubirira mbudabude obulamu ne bugonda. Nengo jiulira kyakuleetera ulira bino sune mogole ndala tugende. Katonda muyite mugambe jangu mponye obusungu newe ntumbira ng'empungu wadde nga nyize mangu bambi tonteka ku mpingu. Webaze Katonda nti omwana oteyeetunda. Webazanga Katonda nti omwana osimyaye. Esimye bebenyumirizamu. Nga n'obwesigwa babubasaamu. Omanya amana mama Emma. Yesebo. Okola akayimba kuno kakola ku birthday yange. Okay. Nebera oddi. Enaku z'omwezi nga 13 ogwokusatu. Nkuwulira. Ate nalaba waliwo abantu betugatta nabo birthday waliwo Kalifaganaga. Ne Mickey Wine. Okay. Tugatta birthday ndowooza abantu abazaalibwa mwezi Aganaga Mickey Wine n'abalala gye bala bazaalwa buli muntu wazaalibwa ng'ennaku ogenda okulaba nga musonyiwa mogolo njereere. Baba batabbu baba bakabi. Badde kanza kenkola introduction ya baba tebabagayaga. Kamalo janjula. Webale. Bale nze waswa Emmanuel subscribing akuwaswa Emma YouTube channel Trust Media Uganda not 100 subscribers. Okola omulimu gw'amanyi okwanga tugenda kutuno omukubi w'emmogolo omusonyi waazo nga yemukuli record era Butida. Program ekutusibwako bannaffe aba Beaver Organic Access Building lubagalo Dr. Omukugu Omutendeke. Ab'Embale Dr. Jali era wali awo ku BCU around now. Bakusimye ku screen mu Eastern region bagenda kujjanjabira side eyo. Bozi kampisone kano aka abanoonya aba ushers abalungi obwala obuli beautiful. Oyina emikolo gyenzo beramu. Obwala obuli beautiful obunakwaniriza ku mukolo gwo obulabiko obulungi obuli smart obuli nice. Babuyita butesi
ushering agency. Erimu geto tuba tubuyita bu picking girls them scared. Wanji sebo. Ebera bu picking girls them scared. Era kati yenze picking girls them scared owner. Simubi. So but tesi ushering agency bajja kuyamba okuteekateeka omukolo gwonna promotions ebisigadde. Bakubire ku simu 0750 95 5504. Company ya mukono gwange bambi young girl proceed. Webali nyo kubanga you do something good like that. Nkwaniriza. Nao kusinkana baba ima. Nzomu kuwaja nzo kukola ku interview ngejude vibe. Webali. Ojijukireje twakubira ku Monster. Ku Monster Records. Yeah man, big up Monster Records mwana mama bonna bali ku Monster Records. Bagala nnyo. Toma kasikola bakako. Yebuka. Omwaka tegunnawera. Nasembadde okujja ku interview. Kale guyinza okubanga gugenda kwera. Bili mogomo. Yeah, it was 2021. Checho. Anyway, obudo banga ligenderedde. So we wajira Monster emogolo ngozi kuba there and then. Njagala ntandikire ku point ze wendowoza. Nti either we wakuze mabega oba we wakujja ku mulamwa. Life of record era with the Sipapa. Awe njagala okumanya. Kiche kyatuka omusajja center alina emodoka alinanga abiri buli kimu kirina. Abamu twasanyuka nga kusayinize ntugamba obulambu genda kyuka naye oluvannyuma twedalikiryamu kubanga buli gwakutteko tagenze nnyo wala. What went wrong? Baba Emma, gwe kyekiyinza okulowoozesa nti there is something went wrong. Oba kale bw'otunula gwe kyekiyinza okulowoozesa nti nadde mabega oba nakola ki obuuziza oti ogambye byoyinza okulowooza ebyakuzaamu emabega oba ebyanzija ku mulamwa yakye mbadde nnonya kuva ku mulamwa. Mulamwa kye kisobola okuba ekyamakulu. Ba Emma sivangako ku mulamwa era nze like kale nsanyukira nnyo abantu bambi ababeera ne bagamba bambi record era bambi yadde mabega lwa nsonga ekyo ebiseera ebisinga bambi kibeera mu ndowooza yaabwe. Naye nze mu ndowooza yange ne mu ndabe yange mu butuufu I just thank God. You just thank God. Nti siddangako mabega nze record era Butida ndaba ngenda bugenzi mu maaso lwa nsonga nze natambulanga nga teri amanyi ng'otambula naye nga teri akumanyi. Kati sanze record era Butida babanga waliwo amanyi siyinza kufuna mind ngamba mwatenzize mabega oba nvudde ku mulamwa. Anti kati still nkyali ku mulamwa nti singa mbadde sikyayimba ngoba sikyayina music ngoba siyinawo music nga nabivaako ngoba ndi mu bintu birala nnyo I'm not about music nandibadde nava ku mulamwa but right now I'm on music era nkyali ku music just wakuba nti kati music style yagenda nekyukamu katono ne developing nekula neva wali abantu bali bagimanyi eyemogoro nebako wedda twalina muzindaalo okubira bintu byo nga weyimbira yali mu luseregende oba kale luyite yali mu luguudo lwa upcoming kati akwetetankanya nti kati mukama najja n'ateekawo embeera nga you can record. I can record katonda n'anteerawo embeera I'm recognized. Rekodera Butida is recognized. Kati era y'omu katonda n'anterawo embeera nampa hit Bakabassajja Banyuma ate n'atampeemu nampa tulye ffene nga twekuba ensigo ate n'atakomuuko nampa mwoyo mu myoyo nampa wakati mu mazzi nampa kitabo. Man, nampa ennyimba nyingi Suubi n'atandika okunyambusa nga nziza ku mulamwa nti ebiseera ebisinga katonda aba akola ebintu byeffe abaana b'abantu ffe emibiri ffe abantu ab'emibiri abalabika mu mibiri jasa batuddemu emyoyo tubiraba mu ngeri ndala. Record era kati njagala tusooke tumala otutereeza tugenda kudda wano. Record era wajja oli mwavu nga bintu si birungi n'oyitawo manyi Uganda tugabanya sympathy vote ku muntu atayinamu bwe wayingira ewa Sipapa ebintu byakyukamuko kyaliwo ekiti lwaki wabula ku media kyekisooka nayitawo nga rekodera Butida buli omu amulabira mu kifaananyi ekyokuba nga choreographer nga rekodera Butida bamulabira mu kifaananyi ekitali kyakubeera serious ng'oli seba aswana okusangawo just nti nali nayitawo naye nga nali siitangawo abantu bo balowooza nti nali nayitawo naye nali siitangawo koza omuntu ayiseewo most of the times aba alina ssente nze rekodera Butida nali siina ssente nga ndi mu ghetto wane kampala yali kusooka kati ndi Kampala ndi yala enjala ennuma abantu bansudyamu ndi wakabi nkubye hit naye kapale kampi nsula njala kuba nagenda waliwo omukyalo n'onsonyiwa mwogere ko amuyita Anatalia Ozzy respect Anatalia Ozzy Anatalia Ozzy NBS TV Anatalia Ozzy yasooka okumpa ku ssente ze nga nakakuba emmogolo ye mukyalo yasooka okumpa ku ssente kyali kyammeka yampa emitwalo gyali 3 eyakuwa Anatalia thank you so much I'll never forget that in my life nemugamba mpadde you get nti kati abantu abamu balemererwa okutegeera situation ya record era Butida
wabula boni batunuulira ndowooza bambi kye baali baagala abeere ate wakati mu butabanenya nenga ni mu ghetto n'abakyali bange bentwala bangi nnyo kati we are realistic here olunaku lina kumiitingako ku makya ekigambo kibasobola okukuŋŋamba wangambe enjala ekuluma nkujjukira oba nakuwa lukumi oba zaali bbiri I remember twali ku monster ku makya nti kati ndowooza olaba enjawulo nti gwe ekyo osobola okukikola naye emasi buli omu nti ekyasobola okukikola you get abantu abamu munnaaye babeerawo awo tusudiya nakutuwanika waggulu mu bbanga kozi nze altitude gye nagiramu aliyo giraba nze baba Emma nze nali n'ekyawa nga sikyayagala mmanya nga I don't care I don't mind hopeless in life nsi no I wasn't hopeless because if I was hopeless I couldn't make a hit I couldn't do music I was hopeful nenga nesonyiwa ensi n'abantu b'oku nsi cause nali maze okulabako nga bandaze bingi at the same time nekingoberera wakati ne mu success yange era still abantu b'ensi ne basigala nga bandagako ate nga mwana sigamba nti oba nina gwe nali nkubye sitanga ku muntu sina sente za muntu zinali nzibye nenga olaba bakuteekako embeera you get tubadde ku mulamu ogugamba ewa Sipapa tutya ku mulamu ogamba nti ogende wa Sipapa gwe nga okiise nti kuva ku mulamu ogenda wa Sipapa muneesava ku mulamu ogenda wa Sipapa kyali kibaliddwa wakati wange n'omwoyo gwange ne direction za Katonda nkufuna tukitya nti neetululamu ne nepimanzi wendi mutuufu nga ndaba bansudya nnyo ate nga nange ntandise okifiiringa nga manyi ngawulira mangi nga sikyayagala manya nga nteekeddwa okubeerako omuntu gwe nsobola okuwuliriza ng'oyetaagayo boss anaakufugako nze baba Emma kankuwulira mazima nze salabako ku taata wange yafa nkyali muto sibaddeeko nnyo nabakojja bange bambuulirira nti bakola kino bakola kiri sibaddeeko nnyo nabantu ba mwoyo omuntu asobola okugamba ekintu okuggyako maama wange naye sibadde nnyo nabantu ng'asobola kuŋŋamba kintu nenkiwulira kuba abiseera ebisinga bambadde nga mbasoma embeera zaabwe n'emyoyo gyabwe nga si mituufu gye ndi kati ogenda ne Sipapa ng'oyagala omuntu gwogenda owuliriza nga naba banda bangi bakyali bange nga banda abansudiriza nnyo n'abantu abalala n'abawagizi bange kuba nze na fan base esinga okuba ey'amaanyi nkimanyi nti abavubuka mu bavubuka n'abantu abakulu abamu ba respect n'abantu abamu ate abakulu betwa respect bo tebawa respect kuba kyandaga nti abantu abakulu abamu betwa respect bawa respect nze nga nakajja abantu abakulu abamu banumba nga sibalabanga nako sibasinkananga nako mu buntu nga imba nali musinkanyeko muntu yali eringa nange ndi eno naye nga soogerangako oluse bannono yekireeta you get kati abamu no si kulumba lwa nnono ennono ebeera nnono n'ebyobuwangwa biba bya buwangwa n'ettima liba ttima n'obukyayi bubeera bukyayi it's natural omuntu bukya ku makya n'akukyawa nga tulina kyomukoze mulimu gwaffe era kitukakatako nnyo okukakanya emitima gyaffe n'okuginyumunguza buli seera kuba ffenna tetutuukiridde teri muntu atazimba katima ku nsi kalere papa taliyo naye self control gwe kenyini wefuga bwefuzi n'ogamba naye mutuufu wezimbira omutima kisaanidde nzimba omutima mu butuufu singa mbadde nze oba nzikakkane then that's when gyosalawo n'ogamba kankole ki kanzikakkane n'ebisayisayi tetugenda kwekwasa nnono na byabuwangwa mu bye biviirako abantu tukyawa nze lwaki omuntu abaera nkyawula olw'ebyennono n'ebyobuwangwa baba Emma simanyi omuntu abeera nteekako embeera eyo nti kiri kibeera mu muntu kiba kyoyo nga kyetaaga musabira kimuveemu buvi oba ye kenyini okwesabira oba okwerowoozaako neekontrolinga mu mutima ng'omuntu okitegedde kufunye bulungi neganga yabe bamala okunkuba beera mbirowoozamu bwe nti zeba Emma sikkiriza stress ozi stress enkubidde ebbanga ddene emabega kati nabikoowa I live my life the way I want to live my life nkufuna ensalawo neŋŋamba kankole ki kanjiyenga omuntu nga mbutufu obulamu bukalubi nina hiti tuli mu lockdown tewaliwe tuyimba terina akasente yadde nekereeta yandibadde leeta ako ku YouTube abasajja bakutte ennyimba zange bazidistributinze bazicopyrightinze bankuba ezicopyright claim bakoze biki banchunyiza obulamu sirinaamu ssente walogayi bamuyita Julius ali South Africa big up on yourself Julius omu ku bantu abampa ssente ze yampa $50 nenyongerako nezinyamba nenshutinga video yange yassuubi kati nkulaga abantu beneetaaga mu bulamu bwange baba Emma nti abantu bangi bazze mu bulamu bwaffe naye nga bajja tugamba mbu batuwa advice they are advising they are putting us in a right line naye nga
tamanyi oba olidde oba tolidde oba ogenda nasula njala naye at the end of the day ayagala akulaga embwa akufaako nnyo era akwagala nnyo era ensobi z'oba okoze mu bulamu buzimuluma nnyo n'azifaako n'okusinga enjala ekuluma n'obulamu botamanyi oba ogenda ffe enkya you get kati nze kyo kyekisinga okunnuma ku bantu baffe abamu abaawano nti nze I live my life kwendowooza yange n'omwoyo gwange ne Katonda wange lwa nsonga yanzije gyanzije n'antuusa wendi olinga yogeza obusungu ku mutima mazima gali nti bo mulina baba Emma kuba ndaba attitude n'embeera era omuntu omusungu waffe obusungu mulina ku mutima n'embeera era njirina ku mutima naye ate era like njirina lwa nsonga nti nkikunnyonnyola bwe mba sibyogerako nga sibikunyonnyola mba nsobola bicontrollinga nti mbisirikira n'ebinyiga n'ebisirika n'enkola kati abantu bamaze okutabulira embeera bakunyiziza onoonyeza omuntu agenda okuwa ekyokulya agenda okuyimirirawo olwobulamu saagala njogera ensonga what was that main reason lwaki wakkiriza okukola ne Sipapa? The main reason okukola ne Sipapa nze Sipapa yali role model wange kati kambabuulira amazima yes kwanza nkulidde mu ghetto life nze nkuze nga neegomba life y'abananze ba role model bange ndowooza baalinga wano mu Uganda ba role model bange ebyaddala baali abo batano asookera ddala yali omugenzi Moses Radio owokubiri yali Bobby Wine his excellence owokusatu omukulembeze owokusatu Jamal waswa Jamal owokuna yali Sipapa kakati tumalo confirming wabulayo mu okutano yali King Saha president wa Uma agenda ofuuka president kati nga be bantu bange benina bameka batano besogeddeko sigamba nti sibaagala nabo nali mbaagala era nga nebibakola binyumira naye abo bali ba role model bange nze mu kusooka nga sinnabakuba Bakabassajja Banyuma nga nkyali mu ghetto ng'embeera ekyali kale katonotono I used to record my music ne Zion Koyo producer Zion K ne ba producers ab'enjawulo naye nga teri annyambako nenjagala okugenda wa Sipapa ngenda wa Sipapa nga Sipapa Records ekyali mutungo bbiina ebiseera nga aliyo basena bata oba ne Melody yali akyaliyo group nene ng'olumu osangayo ne ba Dan Flavor yaleeta abantu awo baali bangi nnyo nga ne Gayo no yaani mwana asobola okikola kino kuba ayina n'abayimbi baffe wano abamu be yavunnamyanga wansi ng'obalaba babeerawo 24 hours nga tebavaayo ekyo gw'okyogedde baba Emma sinze kati nga nange bindya kozi nange ndi muntu nga nebuza neno Gayo avuga emmotoka lukunkumuli abayimbi abakabi abamu benda babe neegomba ngamba muyimbi kyatalyangako ku ssente za Sipapa nga wana e Uganda nebula yakulumba banumba neera banumba be ba bad mind ate omuyimbi atalyanga ku ssente kino sikyogera mu bubi ate sigamba nti oba bino oba nkubira Sipapa kerero oba biki naye nze kyemmanyi si mu bubi ayina ensobi ze ng'omuntu naye omuyimbi atalyangako ku ssente za Sipapa wano e Uganda nga oli muyimbi nga tolyangako ku ssente za Sipapa yadde n'olwataano maybe oyinza okuba nga nawe olinamu bad mind katugende ku line bwatukola Sipapa mwakola kinaki mention for us twinayingirayo bino nasobola bijja kati mbale ekyagamba nti kyali kiroto okuva mabega nengena ne bankuba enkokola notatuukayo n'ennyimba zange zimwe zaali ku hard disk nga zanika akyali eno ku Zero Records zeyagenda nazo Sipapa sazifuna omutima ne gunnuma nnyo naye nendaga muntu ID yange nayo neebulirayo nebinnuma kati okuyita mweri ebbanga lyonna nentuka ekyana embi esonyiwa nembireka time neetambula bwe kyajja nga nkubye hit nakyali wange bamuyita Job Norman Hyper Designs nagamba nsobola okuteeka ku Sipapa kuba kati Butida mwana ofuse kibanda nyoto kyafugika omuntu asobola okukwatako n'okukakkana Sipapa ne mugamba Sipapa kati asaswa nekunzikakkanya nsanza I live my life nanga tomanya ayinza okuyambako tulaba Sipapa sofa nangamba ngenda kuyambako ayangamba akuyambako ng'omuntu era ne tubeerawo era n'abaako ebimu byanyambye ng'omuntu mu bulamu byatandikirawo nanyambako mama wange n'alwala nampa ssente ne mujjanjaba n'asooka ansaza pressure n'ensala mu pressure kuba Butida yali ayaka nnyo olw'omuzadde yansalira nno ddala pressure n'enzikakkana kati nga mulabanga taata wange cause nze mama wange bwe yalwala twanoonya nnyo ssente mu bantu ab'enjawulo bangi abatuwazi basobodde bambi ne batuweera mbeebaza naye ssente era still tezamala Sipapa n'akikwatamu nekitereera kikwatamu n'akimala
kati bweyamala ekyo nga sikyalina kyakyenyiza mubanja nga sirina nakyesoba musaba okujjako nga ndakisuse nnyo ne mugamba dadi kasa yakujjanjabira maama wo kino emboozi n'owulira ddadda nga ne waba takoledde music ase ekyo music is different. Okay. Music era still naina nali mwagala cause I kept on I'm demanding music. I have to do music. Tugenda mu studio tukola bichi ne mukola program encha mugenda shooting a video atene mudda mu bilala like nga mazima matufu gali nti ngomulamu agwa music aligonga sigula bawo katu njagala tugatire ddala weda njagala ontuuse nenga tukyetoloola wayingira Sipapa with main point was music mwakola music main point yali music nenga main point yaddala amazima gali tukwalinze kukakanamu kufuna wendu wensobola beerako nesalako ku babanda bange nensoka nsalamu nendigako ku bulamu obulala obutali bwa ghetto nendigako ku bulamu obulingo bwa uptown because what makes record era is music. None other than music. Nange emba nandibale sikola ki? Yeah, no music, no record era. No record era, no music, tewandi badde nkolagawo na Sipapa. Kitegeeza besides ebisigadde. Music was the main point. Yeah, era natuka ekiseera nga gye ndi ng'omwoyo gummanja bakyali bange nga bangamba Butida mwana. Kubuka njagala osooka otumenyeremu mwakola ennyimba mmeka ne Sipapa? Ennyimba zibaddeyo naye sisobola kugamba nti ennyimba weziti waliwo singa si Mukama ayinza nti waliwo olimba baluyita Afoyo, waliwo olimba baluyita Kimuli kyange, waliwo n'olimba olulala nyimba nyingi kati mbuuza kweza nyimba zonna mwarecordinga esina video ziri complete ezigenda compose not video ziri complete twalemererwa wano nti nze recordera Butida nalina ba producer benjala okukola nabo nga ndaba Bossman alina sente zasobola obbawa ne bankolera benjagala nze ba producer be nali njagala nze nga nze katinga Brand Beats Big Bawa ne Simpan Production nga gwayagala nkole naye wekitegira nemuta connecting Daniel si musajja mubi era sigamba mbobe ngoma zazikuwa buyo babikino waliwo ekintu kye bayita omwoyo connecting. Yes, Daniel is my friend simuyisa mu maaso. He's a big producer akoze hits yali akoledde connect Dr. Jose Chameleon n'abayimbi abalala abakoledde naye mwali mu connecting waliwo kye bayita waliwo kye nze nganze omuntu kyempita soul style osanga oba omwoyo wakigana kwa twakolanga ebintu bingi sometimes kiba ne bakikuba ne bakiwulira nga kyakabi nnyo nnyo nenganze olade kivaayo nga nze tebinkoleddeemu kale oluusi tukola singa si Mukama yali wakabi nnyo nnyo I appreciated that yalukola bulungi nnyo 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 sipavana nga olaba mwana ebyo byegamba biki naye era still nga nze omwoyo gwina gyegukutuma gye guli yakolako nannesimu mwana lwaki teyakuteka kuba wali brand nga erinnya lisituse nga ate ntugirabe tugizudde nti weeri era ennyimba n'ozikola nga wetaka kunazaako omunaaza nakuteeka ku mutindo lwaki yagana okuteeka ku baproducer be wali oyagala which reasons could he give you to be honest nga